Butere butwolekedde eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga muganda wange abajekera ba M23 nga bano bali wansi wa Alliance era nga eno rebel group emanyikiddwa nga Alliance Fleuve Congo AFC bano bamaze okubeera nga bakakasa okufa kwa military commander waabwe Sultani Makenga. Kale munange si birungi yadde n'akamu ku side ey'abayeekera bano aba M23 era nga bano bagamba nti Makenga ebisago bye yafuna Rubaya drone strike oba obulumbaganyi bwa drone obwakolebwa amagye aga Democratic Republic of Congo omwafiira Willy Ngoma omwogezi wa M23 kakati munange ne Makenga yaliyo era bwatyo naddusibwa mu ddwaliro wanno gye bamuddusiza mu ddwaliro wano e Kampala Uganda tufudde Kampala Uganda gye bamuddusiza mu ddwaliro bamuddusa mu ddwaliro erya wano Kampala Uganda abayeekera ba M23 muganda wange lunaku lwa kusatu omwezi gwa 2 ennaku z'omwezi nga 25 2026 jukira nti drone strike eyakolebwa olulumba lwa drone olwakolebwa kuba yeekera bano aba M23 bakomanda baaliyo abawerera ddala era nga ye Willy Ngoma teyalusukka yali yamutawaana nnyo era nga kigambibwa okuba nti ennaku z'omwezi nga 24 mwezi gwa 2 bwe babakolako olulumba olwo kakati ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri 26 bwe batyo ye Makenga bagenda okuzuula nga akyalimu akalamu ne bamuddusa e Kampala mu ddwaliro naye munnange essaawa eno zimbuyaga ezikaza engoye amawulire era gasooka kulaga nti nedda Makenga teyafudde mbu yaliwo n'avaawo kaseera katono nnyo drone strike neekolebwa naye nti ye teyaliiwo era nga tewaliwo mawulire galaga nti nno yafudde ekituufu yali tannafa era nga nabo bakyabisirikidde. Kale munnange bwatyo kimaze okubeera nga kikakasibwa okuva e Goma DR Congo nga rebel group eno eya AFC batukakasa batugamba nti munnange military commander waabwe Sultani Makenga bwatyo amaze okubeera nga eyiye bavunika. Kakati munnange mu statement efulumiziddwa okuva e Goma group eno etugamba nti Makenga Sultani ebiwundu bye yafuna February nga 24 muganda wange wansi wa circumstances ezaali ziteebereka abasajja babagwako ekiyifuyifu nga bakomanda batudde bateesa butya bwe baagala okubeera nga bafufugaza wamu n'okuwamba ebitundu ebirala mu Democratic Republic of Congo bwatyo teyasobodde omukulu Makenga kubeera nga asimattuka era munnange bwe batyo basobodde okubeera nga bamuddusa okumutuusa mu kibuga Kampala Uganda asobole okubeera nga afuna medical treatment obujjanjabi obw'ekikugu n'abawano baddukira bweru kaakati bamuleete Kampala afuna obujjanjabi obw'ekikugu kaakati eno munnange gyafiiridde Makenga era bano bagambye nti kibalumye nnyo bulumi bwe balimu bw'amaanyi nnyo nga aba Alliance Fleuve Congo AFC M23 kakati munnange mu kulangirira nti Comrade Sultani Makenga military commander nti banyoloddwa nnyo nga bo era military operations zaabwe bwe zityo zigenda kuba ziddiriramuuko kubanga abadde w'amaanyi nnyo ng'era wankizo nnyo mu kubeera nti aduumira era nga munnange bagambye nti obulamu bwe bwe butyo bwagenze February nga 24 bwe yatandise ku lugendo olukkirira ezirakumwa munnange we zigenze okutuukira ennaku z'omwezi nga
25 nga yamugenzi bamuddusiza mu ddwaliro nga balaba biwala ttaka ndowooza okumutuusa tebasobola kubeera nga batuwulira ebisinga waawo nekireka batuusiza mayiti. Kakati bano bagamba nti ebiwundu oba injuries ze yafunye wano mu ddwaliro e Kampala bwe bamutuusizaawo olunaku olwokusatu nga 25 nti zaabadde tezimusobozesa munnange kubeera nga arespondinga positively ku bujjanjabi era asayininze okwakasa nti ddala Makenga afudde ye Alumba Lukamba Omokoko ono ye chief of staff to the AFC office akakasiza temunange Makenga zembuyaga ezikola ki ezikunta. Kakati Lukamba mukunyonyola agamba ati Makenga abadde musajja omuvumu ennyo ali committed ennyo abadde mulabanga committed figure mu group eno era mu struggle bwe batyo nabo okunyolwa kwabwe wamu n'okubagiza ne bakubagiza famire ye mu kye bayise kwegamba revolutionary community kubanga waliyo abo abaagala okubeera nga bateekawo enkyukakyuka mu Democratic Republic of Congo. Kakati bagiyita revolutionary community ku lwabwe eyo eya Democratic Republic of Congo abemulugunya nga bagamba kinsi ekyo tebateeka mu kitiibwa tebalabawo naddala abo abalina kakwate ku ggwanga erya Rwanda. Kakati Makenga ono abadde central figure mu kye bayita March 23rd November omuva M23 era nga eno armed group tukimanyi bulungi nnyo tekolera mu buvanjuba oba DRC naddala mu mambuka ga Kivu oba North Kivu province era nga group eno ebadde kwegamba yenyigira nnyo ebadde yenyigiddeko mu intimate clashes ne bubeefuse okwefuka kwegamba ne gavumenti ya Congo emirundi egiwererako ddala n'amagye ga Congo nti era nga kino kyekireeseewo obutali butebenkevu mu kitundu ekyo mu region eyo ya North Kivu abantu baayo basula ku tebuuki. Kakati bo nange nga aba AFC M23 statement gye bawa bagamba nti kino ekikolwa ekyakolebwa amagye ga Congo okubeera nga banyugunywa nga bakozesa drone banyugunya ebizuka mu kafubo akaali keetabyemu bakomanda abawera aba M23 bagamba nti kinsasha gavumenti ebeera eyisiza olugaayo mu peace commitments kugamba mu nzikanja gye bakkaanyaako okubeera nga bazza emirembe mu kitundu ekyo balina endagaano ze baakola ne babako terms. Kati bo bano bagamba aba AFC M23 bagamba nti byonna ebyakolebwa ebyo bikoleddwa ebiviireko abantu baabwe okufa kitegeeza nti bano bayisiza olugaayo mu ndagaano ze baakola mu kibuga Doha era nga bagamba nti Doha Framework Agreement eba eyisiddwamu olugaayo era nga tebadduwadde nnyo kwegamba details tebakkanya ku biki era n'okufa kwa Makenga bwe batyo batugambye bugambi nti munnange tasobodde kubeera ng'asimattuka obuvune bwe yafunye mu lulumba olwa drone era nga bano bagamba nti ekikolwa kino ekikoleddwa ku M23 ensi yonna esaanye ekitunuulire international community ekitunuulire era nti babenga abajulizi ku kinsasya kyekoze regime yaayo kubanga ebeera eyisizza olugaayo mu ebyo bibakkaanyaako Doha Framework Agreement. Lukamba bw'atyo bw'atugamba. Kakati munnange tebana bakobeerawo immediate official
confirmation okuva eri government ya Uganda kati okuswala babadde tebamenye tujja kubimanya kubanga kati kino kiba kyongera okulaga nti bano kituufu nti eno bwe buddukiro obwaddala tibabeesinga wano kubanga Kagame yagamba nti bano aba M23 babeesinga wano mu Uganda okusinga babeesinga wano mu Uganda okusinga kati munange kati tumanyi okale Oryem yetaga n'avaayo n'atubuulira abo nti ddala kituufu circumstances ezikwata ku Makenga hospitalization zezino n'okufa kwe nti mu bamutuusiza mu ddwaliro kyabadde bwe kiti era yafudde bwati ne bwati kakati era ne gavumenti eya Democratic Republic of Congo of course nabakobaako kyetuwa kubanga yo kyeyakola yakikola egamba bwe mubonebone n'ebyo nze bye nabatuusaako kye nakola nakikola kugamba nti drone za Congo ennaku zino engeri zikuba mu ngeri ennongooseemu era okuva lwe basenza US abasajja ba Trump omulimu bagukolera ddala kubanga gano si magezi g'Abakongo njagala okubuulira era eggwanga erya Rwanda kigambibwa okuba nti nayo kitokota si kisaanikire era Kagame ali ku bunkenke obw'amaanyi nti ne pilot we yamukyusizza abadde akozesa bazungu kati yafunye muddugavu kubanga alowooza nti essaawa yonna bandimuvuunika jjukira nti bano abayekera ba M23 Kagame akolerera nnyo basigale e-Congo kuba akimanyi bulungi nnyo nti singa babulwa gye balaga ate baalimukyukira jjukira nti ate era eriyo n'abo ab'Interahamwe nabo bali eyo kakati munnange dynamics zikyuka muganda wange abasajja baaligamba bannange tugende tugabane kakati okufa okwa Makenga kulabika kugenda kuteekawo implications ez'amaanyi era nga zino zitegeeza nti mu command structure n'ebiseera eby'omu maaso future direction eya M23 operations mu region yandikosebwa ewatali kulimba kale bw'atyo munnaye Makenga bwalugenze era drone strikes ze baakoze ku kitundu eky'Erubaya drone za DRC zabadde nkambwe nnyo era mukulu Makenga zembi yageze kunta